Kolera tegekera abantu banakolera banayimirirawa ate budde bwa kasana okalaba kasana kabako kyatokagagani ate tofune tenti ng'emalayo layini kitegeeza naye tusaba abantu nti ekirungi nti bwe tuba tutandise process nyangu nnyo era ogenda okulaba nga mu ssaawa ng'emu bbiri ng'abantu abasinga wano nga baweddewo system nyangu ate eyanguwa especially ng'oli omuntu yakoze pre-registration oba yazze nga asoose genda ku internet najjuzaamu details nemu application ID n'agituleetera oyo eddakiika 3 aba agenda naye oli nga teyayise nga alina okusooka najjuza form ate netujjuzaamu ebintu ekitwala obudde era tugenda kusaba abantu abasinga omuntu yenna aliyeyo agende ku website ya NIRA ne linki yaffe eya renewal ayingizeemu ebimukwatako egenda amuweereza application ID ku ssimu ye agituleetere wano era omuntu oyo dakiika 3-2 aba agenda batukwata binkumu ekifaananyi amanya nze Duncan Charles Naijuka era nze District Registration Officer we Makindye Division wa NIRA. Charles Duncan and the District Registration Officer for Makindye Division NIRA, and like we have announced over time that 27th of May, come 27th of May, we are going to start the renewal of the national IDs exercise. And today is the day. We have kicked off. We are telling everyone out there, please come to our registration centers, have your cards renewed. If you have never registered, this is the opportunity for you to come and get registered. Be added on the national register. We are telling people out there, if your card expired, your card is about to expire, please come to our center, let us renew.